Ekibanja kino kyali kya taata wa Ssentebe Mayanja wamu ne baganda be, naye mu kiseera ekyo taata landlord yali tannafa n'abagamba bafune lease, era ne bafuna lease ndowooza mu myaka gy'ekyenda ya myaka 49. Ku lease kubeerako ebiragiro, kubeerako ebigenderako conditions nti olina okusasula obusuulu buli mwaka, kubanga osooka n'osasula premium ate n'osasula obusuulu. Kakati taata we yafa, lease eyo yadda mu linnya lyani ya chairman, nga baganda be tebamanyi kubanga ate nabo balinako amayumba. Kakati ne taata wa landlord kati aliko naye n'afa, ettaka ne liddira ono eyali omwana, kati landlord yali ebweru. Waayitawo emyaka ndowooza ng'ebiri nga bantu basasula busuulu, ate ng'ayagala beegule bakole kibaveeko ku ttaka, n'abatwala mu kooti. Kooti negenda mu maaso ng'ebiwuliriza n'ebiwuliriza, n'emala emyaka 10 nga tebiwuliriza. Awo nno kati ne bamuteekako gwo omusango gwa default, okulaba nti atusasudde busuulu. Kyekyo ekyasinza okuleeta obuzibu nti kaakati amayumba bagamenye. Ekyennaku nti n'amayumba g'abaganda be abataali mu nsonga eno nago gamenyeddwa. Ekyennaku nti n'abantu mwana wattu abapangisa tebaweereddwa mukisa kujjamu bintu byabwe, era ebintu byabbiddwa. Nagezezaako okwegayirira landlord nti akkirize abaweyo ennaku omutegera bula asobole okuvaawo, naye nandaga warrant egamba nti ekifo ekyo kirina okuba nti kikalu, kiddidde ani gundi, nga warrant eyo nadde ngezaako giziyiza, naye nga nandibadde ntwalibwa nga ate alemesa kooti okukola omulimu gwayo. Naye nengezaako okumwegayirira, kyasobodde okugira kubanga mu nyumba ya chairman mwabaddemu documents ez'abatuuze ng'ate chairman taliiwo. Ne tumusaba nti ennyumba tagikwatako kubanga documents z'abatuuze zijja kwonooneka, zijja kubbibwa, wesange nti ate kituleetedde obuzibu. We twasobodde okukoma, naye yagamba nti baalina n'entegeragana ey'okulaba nti batunda bagabane, bakola consent judgment mu kooti. Ekyo nno nga kyasinza okuleeta obuzibu, naye njagala okusaasira abantu baffe naddala abafiiriddwa ebintu bya, kubanga ebintu ebisinga ebimu bagunzi babibbye. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.